Tugenda kusoma ku godly mathematics. Godly mathematics. Waliwo ekigambo kye bayita numbers. Numbers. Okubala. Tulina ekitabo ekiramba mu Bayibuli ekya numbers. Emiwendo. Nti abaana ba Isirayiri baali obukadde 6, ab'ekika kya gundi baali obukadde 2, 2212. Abaana ba gundi omuwendo abalwanyi abava mu kika kya Benjamin obusirivu 12, 1015. Lwaki Katonda afaayo nnyo okubala emiwendo? Katonda gwe tusinza mwenna abali mukundaba abalokole n'abatali balokole mutegeere kino. Katonda gwe tusinza Katonda wa miwendo is God of numbers. Kubanga n'erinnya lye erya Yahweh libalirirwamu omuwendo gwa 86. Katonda gwe tusinza Katonda wa miwendo. Era kyovula tulina kalenda ey'Abayudaaya Bayibuli mwe yawandiikibwa. Kyovula era emyezi gyayo gyanjawulo ku myezi gy'ensi. Tulina Gregorian kalenda ey'Abakatuliki, tulina kalenda ez'enjawulo mpitirivu, n'eggulu lirina kalenda wazaalyo. Katonda alina kwakubalira, alina ekitabo kye, ye chief administrator abalirira obudde bw'omaze ku nsi n'akuwa omusaala. Kuba Bayibuli egamba nti buli muntu alisasulwa okusinziira ku mirimu gye. Kati omuntu asasula ateekwa okuba nga agoberera kalenda, nti okolera ssaawa bwe ziti, okolera emyaka bwe giti, oba okolera ennaku bwe ziti, oba emyezi bwe giti. Omuntu omusasuzi yasinga okubala obudde kubanga tayagala kufiirwa. Bw'osoma ekitabo kya Numbers, bw'osoma okuva Revelation, okuva Genesis, batulaga emyaka gye baawangaala, batulaga nti olunaku olusooka, olunaku olwokubiri, olunaku olwokusatu n'akola bw'ati, olwokuna n'akola bw'ati, ne batulaga emyaka gya Nuuwa, abaana ba Nuuwa, abaana ba ne batulaga abaana ba Adamu, ne batulaga abaana ba Sethi, ne batulaga abaana ba Enoka, paka tutuka ku Revelations. From Genesis up to Revelations, we talk about numbers for accountability and responsibility. Njagala mbatwaleko mu Revelations, kyekitabo ekisembayo mu Bible. Revelations essula ya 13 olunyiri olw'18 lutugamba nti mwetegereze omuwendo gw'ensolo eyo, kubanga numbers kikulu. Kyova olaba kamera entunuddemu eriko numbers. Bwe ntula mu kamera entunuddemu kuliko wano maaso, kuliko value sona, kuliko 2, 6, -5, kuliko 5, kuliko 4. Ebyo bina kye bitegeeza. Kati tucommunicatingira mu muwendo kye tuyita quantitative information ne qualitative information. Kati I'm talking about quantity. Kuba Katonda ye nannyini fedha ne zaabu. Obugagga bonna buva wa Katonda. N'aba babufuna okuva wa Setaani, obugagga buva wa Katonda. Setaani asala olukujjukujju n'abukuwa mu ngeri y'embeera ne bukugendako, naye buli kintu kyonna kibeerawo bwa Katonda. Kati obugagga muwendo, okola muwendo. A cost is always in numbers and figures. Bwe tusoma Revelations 7, etulaga nenda bamalayika n'abala abaana ba Yuda nga bali bwe bati ne bwe bati. Bwe tusoma Psalms 90 verse 12, nti ayi Katonda tuyigiriza okubala ennaku zaffe. Abakyala basinga okukola ekigambo ekyo, nti omukyala bw'afuna olubuto abala ennaku ze. Tewali mukazi bannange emyezi 9 giweze, bannange mpulira akaana kaagala kugwa. Omukyala atandika okubala n'anywa eddagala okusinziira ku myezi gy'olubuto. Era omukyala maama we yasinga okumanya birthday yo, kubanga abakyala ababazi bannaku. Omukazi bw'alaba ng'ensonga zinaatera okutuuka mu nsawo ye nga ssaamu pads, kubanga abala ennaku. Nabwe kityo omuntu yenna ateekeddwa okutambula ng'amanyi nti waliyo chief accountant. Katonda ye chief accountant. Oyo mubazi wa bitabo kungwe atunaga Tobbi namuleeta mu kibuga ne muweerera ku sponsorship ya State House. Ekyo nno kiruma abantu naye nga ate bangi bagyegomba. Naye ankoledde ki? Tobbi annyambye eki? Emyaka agenda kuweza 3 n'abikkula ekitabo n'akebera 2011 wali osinika binnyo, 2022 wali mu kuvuma Museveni, 2023 wali okola bya kisiru, omwezi gwa January wali oli ku WhatsApp, n'abalo obudde bwo ngo badde okola nonsense.
n'akuwa empeera okusinziira ku ebibadde okola otya. Bw'osoma Revelations 5:5 waliwo emiwendo. Kakati bwe tugenda ku counting omuva ekigambo account yo kuliko ki? Waliwo account ya ssente. Ninayo account yange mu banka, kitegeeza miwendo. Ne Katonda ayina account yo. Era nga bw'olaba nti ku post office buli omu ayinaako akabokisi ke, akasanduku ka posta k'obikkula n'okebera ani asindikidde emailo. Account ye ya Katonda kuliko biki? Omusumba ali mukundaba, omulokole ali mukundaba, omufumba ali mukundaba, omwana omuto ali mukundaba. Nange tobbira nkyebuuza kubanga bino bye mbasomesa nange mbyesomesa. Ku account yange kuliko ki? What do I have on my account? Because God is the chief accountant and chief auditor. Auditor abikkula ebitabo n'amanya ensaasaanya zino emitwalo 2 gy'alagawa. Kyova olaba akugamba nti bw'ofuna omutwalo nzijjako n'omusolo 10 ozimpe ate gabirako omunaku ne Isirayiri ogiweeko 2 nsobole okukwaza. Kakati waliwo ekigambo bino byonna masaji mukolera ku Spamania Entinda oba ku Freedom City. Ne bannaffe aba Home Connect Properties balina property ennungi n'ebyamataka. Home Connect Properties ole mukwano gwange bamuta Masemba Aloysius. Be bannaffe aba Lutunku Builders and Innovators. Bw'oba yagala nnyumba kaddaamaani genda bakuyambe. So tugeza ku kigambo responsibility, obuvunaanyizibwa. Tulina ekigambo accountability. Tulina ekigambo time stroke seasons. Tulina ekigambo numbers stroke account. Tulina ekigambo numbers ne amount. Tulina ekigambo reward stroke payment. Tulina ekigambo date ebbanja. Kati abantu abasinga akawunti zaffe ziri mabanja, ziri mu negative. Toyina kyokola kigasa ggwanga, towa musolo, government eyina kitabo kyekumanyiiko, Katonda bw'akebera ebitabo bye byereere, toyina kyogasa. Katogenda kufuna payment or reward. Dokita Tyamala emirimu gino gyenkola bwe munvuma bwe mumpemula giriko okusasulwa kwajo. Ge maka, ye mukyala atya Katonda, be baana batya Katonda, ye Benz gyenvuga ate n'endala nga nkyajagala, bwe bulamu obulungi n'okweyagala n'emirembe kubanga mpeereza Katonda. Numbers n'amawunti figa kikulu. Omuntu alina omuwendo ogwa figa ennyasi alina omuwendo ogwa figa 12. Kati waliwo times and seasons. Bw'osoma Ecclesiastes 3:15 bw'osoma Ecclesiastes 6 ekulaga nti buli kintu kyonna kiriko obudde bwakyo. Ate tulina n'ekintu ekirala Ecclesiastes 3:15 eriko nti Katonda anoonya accountability. So it's your responsibility. Responsibility eva mu kigambo response okusinza bwensomeseddwa ku kanisa yange nti how do you respond to your challenges? How do you respond to your challenge, to your obligations and tasks which you have to do, so that somebody who is going to come to audit and account for what you have been doing for a payment or a reward, a penalty or a debt. So every amount has a significance. Katonda gwe tusinza wa miwendo mwegendereza engeri gye mutambulamu obulamu waliwo abubala. Katonda abala omwaka n'akebera ekibala. Ekibala ekyo kyakebera kyekiri mu Galatians 5:22 nti ajja n'akebera ekibala. Bw'asanga obaze 5:19 Galatians obwenzi obugwagwa obusibo obubbi n'ebirala agenda kutemawo. Bangi bagenda kubatema. Nze bagamba buli kaseera obulamu bwammwe bangi bugenda kusiriwala, bugenda kwonooneka, bugenda kugwagowala. So kitaffe omulungi nkusinza olw'amaanyi gompadde okwogerako n'abantu. Abantu bano Mukama guwa bampa, abanvuma n'abatanvuma bonna mbaagala. Naye kitaffe omulungi nsabye bazibula amaaso n'abalokole Mukama bali mukunda abafuba obongera amaanyi nange onnyongera amaanyi. Nkolimira Kapalaga Michael Kakande yagenda mu Amerika nga amaze okunvuma n'okumpemula.
n'antoowaza ate ng'alimba. Kitunuulira okivunaane. Toleka bulamu bwange kufa. Mpanira okuva leero paka lwe ndifa. Kitaffe omutonganya agenda mu kkubo bbi kubanga nnyimidde mu mulimu omuzibu. Omwoyo omutukuvu ankulembere, emirembe n'essanyu, goodness and mercy bitambule n'obulamu bwange, emirembe egitaggwaawo. Amiina. Beloved, again, Ashami says my name, and I come to you here on Volongoto. God bless you. Shalom, Uganda. Shalom, the nations. Yanjagala okukola ku Sara olw'engeri empulira mu mutima gwange. I am married with a beautiful wife, Mori Mixer, perfect, and 4 children. But I'm telling you, even my family is not perfect. Yes, it's not perfect. Tuba n'ebintu ebyenjawulo byetutambuliramu byetudiringa nabyo naye mu kisa kya Katonda buli lunaku Mukama at perfecting, and that's the faith. So sagala olowooze nti olwokuba nze ndi eno amaka gange gabeera mu ggulu. No, nagange gali ku nsi, and we are troubled. We have things that we deal with, beloved. We strive to walk in harmony and agreement. Bible gamba two cannot walk together unless they have agreed. So I want to believe with you, Jolly. Oyinza okuba ng'oyinako emitawaana nga owulira ne partner wo oyagala kumutta owulira oyagala akuviire, owulira nga oba kiggwa ddi, kitegeerekeka. I can understand where you are, but I also have the truth of the word of God, that God is the joiner. Katonda yatu, he who joins is only God. He joined you and your partner. So school fees, and many things happen in the family. Let me take this minute and I pray with you. I'm telling you, God can move mountains. Yes, he can. Not because we are that perfect, but because we are believing in him who is able to form perfection of our lives. So kasabeko nawe gwaita mu mbeera z'amaka ng'olina ekintu olina osanga toyinza kigamba muntu n'omu ng'okisirikidde naye nga kikukaanya amaziga naye nga weetaaga Katonda oba olina embeera nga you can't even disclose it to your closest. I want to pray with you. Mulinnya lya Yesu Kristo Katonda yatonda eggulu n'ensi. For you have spoken in Deuteronomy 6:4, even the Father, and you have said to us, behold, O Israel, your God is, your Lord is one. You, Yeshua, have testified over the world that the Father is working and you are working. Even the Father, we have seen how the two of you work in the reality of unity. And Lord, we are able to see the three imparted into oneness. Father, I ask you in the name of Jesus, mukaseera akazibu Mukama mu makage ng'awulira takyasobola gakuuma ng'awulira ayina ekyobusirusiru kyayagala okukola ng'awulira ayagala kubata ng'awulira takyayagala kumanya mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu nkowola ekisa ekipya eri oluganda yandaba mu kaseera kano. I call upon a new grace towards you, my brother, my sister, where you are. In Yeshua's name, I call upon the encompassment of oneness of the Father in your life, in Jesus' name, and I come against the attacks of the enemy. I come against the mindness of foolishness, the mindness to separate yourself from your family, from your children, from your wife, from your husband. In the name of Jesus, I aggressively attack the power of the evil, and I pour him down in Jesus' name. I command the devil to flee off your family in Jesus' name. Be freed and enter into oneness with your wife, with your husband, with your harmony with your children, and may you be blessed from today, from now, in Jesus' name. Shalom to your family. Amen.